ogamba otya? Sina tabu. Nkusanze ku rooftop for the very first time in a long time, yeah? Ekisooka abantu bano batuggalawo nga lumu nga tulina show ya Evelyn twali tulina kugikolera wano ne baggalawo batugulidde nga 17 mbadde okabatukkiriza okuggulawo 17 ne bajja ne bajjako kufulu zaabwe netugaa tusobola okukozesa ekifo naye twatuuse mu kifo nga buli kimu kifu ebintu byonna nga babibbye ebintu kimu bakyankalanyiza nga buli kimu kibi ng'era ekifo mukiraba jankulambuza olabi embeera yo eri etya mu kifo? Embeera mbi nnyo kubanga twetaaga tulinga abatandika obuto. Ekifo kino wetuteeka kamera zaffe betukoza mu shooting bituteeka wano tetwageza otuukawo tegalabika bintu byaffe bingi ebibeera byafudde tulina bankyakaniza manyi tulina bandi twatandikawo zibayiri bandi tugula ebimu ku bikozesebwa endongozi zino zira zikyali empya embeera eri etya? eno ofiisi yaffe nayo ofiisi ye eri etya? mbi nnyo era mu kuggulawo ebisunzo babikwasiza byonna baali basibyewo kyewawuka nga bino birina nebwotuna mu ofiisi yebyefaanana yonna empapula zonna baziyiwa zonna ziri wansi nga bwoziraba. Lwaki baziyiwa? Baali banoonya ki? Naye laputopu zaffe ezo bazitwala. Lwaki? Simanyi lwaki. Laputopu hard disk zebazitwala kati batwagenza okujja ne poliisi nga waggule. Basically oli mu kutandikira ku zero. Tubisaba obukadde buli 7 bingi ku ekifo kinene tubifukirya amazzi buli kaseera kulanga bibeera tubigulira ebigimusa leka byonna basizi bifudde mu 3 weeks kiraba olaba obumonde buno bwonna bwavunda bwavunda simanyi bantu bano bulaba ebintu byefene bifaanana ezali nsawo za bumonde ne buno bwolaba buno bwonna bugenze buvaamu olusulo olaba olusulo wunya ekizimbe kyonna okiraba awo wetuli bintu byonna byayonooneka kimu kibi sina mukyakadduba ebintu ne babitegeera atya babiraba atya bimunyumira sinyo bimunyumira tosakuta bizinensi ya muno bweti ekifo kifaana kiringa ekimazeyo emyaka emikeefufu nyingi ku kizimbe amazzi gakiyingirira bakama baffe ne bagamba tebawulira batugambye nti akati tubatadde mukole so basically bakutadde era ekivulu kya Evelyn Lagu kigenda beerawo Friday eno oba nedda? Tetulina ssente kale zikikola kubanga okuteekawo ekivulu kitegeeza ebintu bingi eyo restaurant naye bw'otuukamu ebintu byonna byafiiramu munda mu restaurant ono mukola ne juice? Waliwo abantu supplyinga juice naye kati ndowooza olaba embeera gyalimu yenna yaffe tosobola kumukozesa ebizinda byo byonna birabikanga byebyagala kituma kigendo ky'abantu bano ate kati eky'ebbanja tebakyakyogerako tebakubanja tebabyogera nako yadde wajjukira ebimu ku bitu byatusibyawo nga bagamba twirabira bilionizi endala 8 nazo muzituwe bwe mubalo zityo muwandike musabe permission okukola ekiggulu kya Evelyn gamba banna sente tuzimanyi tubawandiikira mutulage ekyo ekiraga ndi mutubanja kale bino tebakyabinyegako yadde bakuguddewo obuguzi embeera yabadde bakubidde simu nagamba jangu tukugulidde oba na step gyewateekiza kale kyabaddewo poliisi oluvannyuma lw'okujja n'ekebera ekifo ne tuzuula ebitalabika kati nekola lipooti yaayo kati nawadde ndi awo nga bankwera ngamba Zubairi jangu ogulewo oggyemu ebintu kozi sina gye ntwala bintu mutuusa ku nzikiriziganya twatuuseeko kubanga tulidde ffe tukyalopye ebintu byetwafiirwa bingi tumaze ebbanga tukola ebintu byaffe ebyabula tubyetaaga amakamera gaabula laptops zaabula hard disk zaabula kuliko waka w'abantu n'emikolo gy'embaga kati okutuggulya ekifo ekifaanana bwe tekikola makulu tekirina makulu gekikola kuba tosobolera kukola ekitono nnyo weetaaga wiikisi 2 ku 3